program omukulembeze w'enkya tebatukuba emali n'okunavu Tamale Mironde binye bigenda maaso mu ndabyo gwanga lya Uganda nene owengabi nze njagala ekintu kye batali ntwalako nga ina identity yiyo njagala nnyo diguli yange nagyekolera njagala nnyo parentage yange nti siribeerako nti ate fooma kintu kyonna ekikulirizanga fooma tokyeyagaliranga mweyagaliranga ku kintu kyewo kagati tokiraba nti babagambye bakozi ba gavumenti bonna emotoka ku district bazitwalire district office ate president alowooza nti district office ate wamaanyi nti yakola ebintu bino bebabbi ba district health officers baddiyo bebabba sente z'abasomesa aba health officer bebaleeta eddagala ly'enziku ng'ate mu kitundu enziku teriimu ne balyokera mu drug authority kyega emmotoka bayinza okuziteeka mitendera emirala naye zitakola directives president zagambye kubanga yusi abantu bawano president Museveni ayina obunafu bwe amawulire abamawulire tabawa kitiibwa abayita baluganda naye mu mbeera ng'eno ffe be balisoose okuyita abamawulire abasoma mass communication abasoma group psychology okuba nti bano baprofesa ababikulira tebalaga nsi nti amaanyi kakati osooka ffe abakugu abamanyi ba change agent singa mu NADS bateekamu abasoma mass communication oba group psychology singa etambula kyobulaba kino ekintu kyakabushenga kyo kitambula okusinga NADS eya gavumenti kubanga abamagye we are they oriented and they distributors oyinza okudda omusajja talundanga ku nkoko n'omuwa enkoko obukoko bumufaako bwonna ffe bwe tuba tusoma change agency batugamba sooka olusooke ne progressive farm abalala bayigire ku ye sooka otunulire culture bino byonna female cat bimunoonya wisdom yavaawa to fight something you must kakati nze nga wampise to design for you a program eyago nsooka kugamba ti bannayuganda kino tebakituukangako si nzige buli kintu ekibadde wano bannayuganda babadde bakifuniramu obubbi okuva ku gavumenti okukka wansi nga buli kintu kyonna bakirabanga windfall. This is something different. One, President Museveni baminister bwe bamuleetera abantu b'okulondamu tebadde bamulondera mu mbeera nnungi emmotoka nga bagiwondowa kakati tebayi cabinet nabaki tebaleeta bantu bayina gundi knowledge ku kintu atune jeno byaluhanga musajja musuubuzi ate Rukutana amanya amateeka ate yali ayagala nnyo ssente nabagamba nti Mirundi talina mpisa izuti diplomat naye mukozi mulungi kakati sinafuna mutidi kwa ssente nagumu sinakola ki naye ate nyinyonyola abantu mu field ekintu ekigenda mu maaso osobola okukikwasaganya ensi nekitegeera naye sinafuna ku 10 privilege yo kaje bampadde nti emmotoka zonna bazipaakinze yange nesigalawo kuba nina omulimu gwembakolera naye mane no kubanga president ye bwazimpa kibi wabayo omulala azimpadde kibi wadde bano sikolagana nabo naye tuliko organize what I do kakati nze nga nti president yalisoose okukola atone genowe yalireese amateeka g'entalo emergency powers ne kooti neteekebwawo balamuzi bagenda mu liivu kubanga nabo badduka bantu kakati parliament kadaga yagirekawo okugiyita okuteesa ku kintu nga bwe bagiyiteetese ku tteeka erifuga kabaka nga kabaka akutte ebisumuluzo akoze eki Museveni yagiyita mu liseesi bw'ogiyita mu liseesi ogisasula twice is allowance kyogamba kooti zandisegere zikola bw'alitaddewo eri special court kubanga olina okumanya buli omu kimukutteko awaza ewiiki esooka yejja kuba yakuwaza oba mwezi kakati olina okuteeka president yaliesa amateeka g'entalo bakimuwa ajja mu parliament n'alangirira amateeka g'entalo masolo ng'amawanga amala kye gakoze akawuka kano eyakatwala China yali musiru China terina democracy China is well organized China within a very short time China bategeera abantu baayo abantu bategeevu nnyo balina gurupu gundi
China yeggalirako mu myaka gya 5 nga yeggalidde tefulumya kintu. Embeera tebagiraba nga kiziba nnyo ekirya. Anti bali organized. Kakati ekyo n'okitegeera nti 1 Museveni alina okuleeta martial law mu parliament. Bano kakati omusajja omukuba miggo ku mwenge kubanga tulina gy'omutwala. Ebintu byonna president byogera tebiri backed by law. Lwakuba nti ye Katonda yamuyamba nti abantu bamwagala. Alinga omuzadde abuulira abaana be naye tewali law. Sigeza bano bebagamba nti abaseera ebintu mukana abakole anti talina mateeka ga ntalo gaalimu ge yalangirira mu parliament kuba atonejje nawe musuubuzi bino tabireeta tabimubuulira nti Kadaga amusambidde nnyo Kadaga amukoledde nnyo. Why? Kadaga yagaana okutwala parliament mu recess ng'erinda mateeka era kati nkyogedde ojja kiwulira nti amateeka g'entalo bagaleese ge gasooka maasolo amateeka gakasambatuko. Kakati ogenda ekyokubiri olina okukitegeera nti akawuka kano kasooka kuba gavumenti nti why government resources zennyini ebisaawo olina obiggala. Kakati ekisaawe kya Uganda kiriko omuntu nannyini kyo sente ze zife. Nawulidde bagamba nti waliwo baminisita abayiseewaawo. Kati nkubuulira ensalo yonna olina ogiggala. Kakati ensalo bw'ogiggala kyobola nti tracks zonzireseewo toyina mafuta mu storage. Namiini ataasoma yayina amafuta mu storage ga myezi 6. Waliwo silos ng'emmere mweri. Kakati ffe twaliberalizing ne tugaa nti no free movement of goods and services tetulina reserve y'amafuta. Kati yo Kenya nakyogera jjo nembaga nti Kenya yo naye omuntu yenna bw'ayavuwala adde ffe abalina amasuuti amangi buli lw'oyavuwala oddayo n'okwera mu masuuti oba mwasigalamu ssente ate nga ne bwe wali ogyeyambula naye wakeberamu. Omukazi emmere ng'emubuza addayo mu biwata. Kakati Kenya naye yeesibye tracks z'amafuta egamba nti amafuta mubadde mu nziba nga muga mugatwala mu Uganda nga mugatunda ku ki. Kakati oba badde tubagatwala mu Uganda ate tubadde tufuna nti amafuta. Kati gavumenti erina reserve y'amafuta. Gavumenti erina ki? Tulina ebyaji by'emmere tewali. Kakati ekyokusatu ntunuulidde n'endaba b'abaserikale be mwataddewo to implement these measures bo ku Kabangali baliko 10 bo tabakwata balina equipment bali mu uniform yaabwe. Ekitegeeza the issue is group make sure that you don't have any area where people mix. Kakati baba serikali ku Kabangali baliko 8 ne be bakutta abatunda omwenge babataddeko. Ekitegeeza nti eno situation nga mirundi yagikubalidde change agent yali kugambye nti abaserikale abali ku kyalo serious cases zoyitira patrol kubanga you are avoiding, you are not saying nti baba serikale mbagwadde a different gear gye bambadde etakabakiriza boka batule Kabangali 20 nabo basigaliza enyindo zezimu ekiki ekimu. Kati in the process of implementing Museveni's measures nabo bali potential akawuko bakwata. Mukulu mirundi singa badde Minister of Trade kana kali wandi badde anti wuli ekyenkugamba nze nti nkugamba nti ffe abakubi ba plan ba change agents tebatuyita media tebagire balowooza ffenna tuli basiru ffe tukuba pulaani zino. Kakati nejjankugamba ekintu ekirala nti balowooleza mu nziga etayipu obubbi bwabwe ne babuleeta mu coronavirus nti tebabategeeza nti buno si kubba ssente za nzige. That's why nti twalwawo nnyo okuggala ensalo ne tulwawo okuggala ekisaawe nga bano abafere batunuuliddemu ekintu kimu nti abantu bave ebweru basule mu mawoteeri gaffe tujja kubajjayo. Era baminisita nze ndi musanyufu nnyo minisita atalina magezi abanene bagenze ne bajjayo abalwadde abali kalantini ne babatwala eka tubakubireko mu ngalo abaana baabwe bafe kubanga obujozi tebamala kutegeera how dangerous this disease is. Balowooleza mu kubba ssente za nzige tukulyetinga enzige ezitaliiyo tubbe biliyoni ne bazibba balwamirama. Nabagamba nti waliwo gurupu egenda e Kenya negulayo enzige kutiya ne bagiteeka mu butaasa ne bagisaasaanya bazirabye mukono bazirabyewa kubba ssente. This coronavirus is not enzige is deadly tamanyi mukulu. Kakati bano babbayo abantu abo bagenda ne bababbayo ne minisita ne bababbayo ne baki. Kakati bano abalala ne baga nti ekisaawe tekiggalwa bano bajje bwe tubateeka mu ofiisi mu hoteri zaffe $10,000
kakati dola 10 kati nono omwana wa immigration n'agamba ono anoonya dola 10 basule wenda ku 14 dola 10 mpa 2 ofulume agenze kusasanya tebasooka babuulira ababbi bawano eno yegundi bwe bulwadde mwe batasobola kubbira bwetulaba ku bantu abakazuulwa abamu bavudde emitala w'amayanja kitegeeza nti obulagajjavu akawuka kano katambulira nnyo mu winta mwe temulabanga ku winta omuntu atalabanga ku winta tagimanyi kakati badokita baabwe bababuulira nti akawuka tekakola mu bbugumu gwe bwoba olina ssente eddukira mu afirika akakwatiddwa gwe eddukira mu afirika mu nsi ez'ebbugumu kakati n'ekyo nakyo kifu bano kyebakola bw'obanga ogenda mu ggwanga eddala nze Museveni yanyamba nnyo n'entambula he gave me exposure ate era kyenali njagala bano abayayi bano bannalwisa bannereegamu bati bamanyi misoni gyendiko bawulyako nga nkomplaininga oyo omuvubuka oyo bakwata biliyoni 5 ne baziyisa mu ofisi yange mutwe engwasi wanudde ndira bannalwisa n'oyo omuvubuka nga bali mu kooti tubavunaana sente gye baziteeka bali tebamanyi nti nze nafunamu mu Museveni nnyo myaka 14 uninterrupted. Why? Nti bw'oba ogenda okuyingira mu ggwanga eddala waliwo wojjuza. Did you visit any other country before embarking on this trip? Kakati mu attention yammwe yonna eri ku Dubai. No. Ono Dubai obeera mu transit. Yavudde mu America, yavudde Bungereza, yavudde wa. N'ayingira Dubai. Kakati gwe destination Dubai manya gye yatandikidde Dubai. Nolaba engalabi z'emutwe. They are looking for Dubai people. No. Gye yatandikidde si Dubai. Era buli wafulumya statement ye nti abavudde Dubai mu reporting ku police I don't report because my original journey did not start in Dubai. Tubakubireko mu ngalo. Kasita program egulamu kirality. Ebyo ffe tubikola. Nti the issue, what is Dubai? A resident of Dubai or a person who used Dubai international airport to connect it. Ate abamu tebatambulangako kakati yo ono alowooza ennyonyi bwegwa egwa ku mulyango bweti ne muyingira mu kisaawe munda tolaba Dubai. No, nze bansibirako Dubai ne malawo ewiiki namba anti ekyatusibisa kyali kimu nange nali sitambulangako kakati bano ab'omu State House bali arrogant baddidde abantu 5 babatadde ku visa yange tebambuulidde. Kakati nze ngenda ku immigration bangamba where are the other two? Mbaga nti who are the other two? Nze mu mutima gwange nalowooza nze atamanyi byakifere nti bantaddeko abantambuli abagala okutambulira kuki kunze ku visa yange nabaga nti sibamanyi nibanga nsiitize ate tugenda okujja ng'ate abali ku gundi yange ate bazze omukazi yaŋŋamba aloga nti nenyamukuba oluyi naye netambulira. These are Ugandan names. Didn't you know that these are Ugandan? Did you have the courtesy of informing me? Nti on your travel visa kuliko abalabana. Kakati bw'okwata abatatambulangako n'obawa okukola omulimu gubalema. Dubai buuza omusajja wavudde mu America nga kali akagundi akakuliko. Did you visit any other country before embarking on this trip? Dubai is not the originality. These people bonna be munakwata tebalinyanga ku ttaka lya Dubai. You have made an advert that is confusing. But agambye aba Dubai temujja kulaba yino mugambe. Between now and such a date and this one, abantu bonna bayingira Uganda. Lwaki olowooza Dubai? Because Dubai ennyonyi yonna esooka kudda waabwe waayo. If you use Ethiopian Airways, center yayera mumala kudda Addis Ababa. Kakati bw'oba wagira ku Emirates ennyonyi mala kudda waabwe waayo nti KLM bw'eva wano era egwa Amsterdam yegwa kati mukulu Mirundi kana akadde era that's why you see nti ne Kigali eyina stringent measures ebayina bangi lwaki ennyonyi yaabwe yebaleese akawuka k'ebweru tekabaddeewo wano. Kakati lojja otuuka ekiseera n'ogamba nti professor omuzungu yajja wano n'alaba pulezidenti baali bamuganya ababbi ba Heresi bagiyita enzike okubbiramu nti bafunye windfall endala bafunye windfall. Kakati Kadaga n'amuyamba n'alaba pulezidenti omusajja n'amugamba nti look
sanitizer zonna zemukozesa zidda bacteria. This is not a bacteria, this is a virus. Nga badokita bonna engalabi zaabwe abali wano bonna tebakitegeeranga. You are fighting a virus, not a bacteria. Sanitizers ezimu era kakati omusajja oli professor yabayambye. Professor yabayambye. Actually ne president yachogeddeko tukozese saboni. Anti kakati tayina. President ekiri available. Ekiri available cleanliness, hygienic. But if you use bacteria sanitizers to kill virus, kitegeeza Museveni asimplifying issues kyemusobola to afford kati musigalirewo. Avudde mu kabini n'anaaba mu ngalo n'anaabisa amazzi n'atanaabidde ddala. Kakati today we are fortunate nti president agreed Kadaga yamuyambye ogwokubiri. Kadaga azihere kuti Museveni era nze nakyewuunya omuvubuka ogamba mami tayagala Kadaga naye ate Moses gwe twamuteekako tamusobola. Mami tayagala Kadaga, are you recruiting a headmaster for your school? What are you going to do? Why don't you value people? Kati nze bano bonna bantu yapusi baani abannalweso basobola okujja ne banyonyola abantu naye bankuba singa ndi waffe mukyalo nagaana okukola ndi waffe neetuulidde siyinza kujogebwa mulundi gwakubiri. Kasoddira ne bakufuula kazungu wali mu kisenge ekitegeeza mu kino Kadaga yejeredde. Yes, eddaka tulina wano Kovaniiro tulirina. Oli professor amenyiddwa mu nsi yonna yabagamba you are fighting a virus, not a bacteria. Not a bacteria. But whatever you have here is chi. Kakati neziyamba gamba nti look nze ndi musanyufu nawandiise ekitabo kyange ndi musanyufu. Anti it is a wake up call. Yes, challenges ezireeta solutions. Kati eno challenge gye tulimu solutions zizindi kati mujja kukitegeera nti Uganda needs silos. Uganda yeetaaga etterekero ly'amafuta kuba kakati nze nkimanyi ku myaka gye tubaddeko mubadde temukirowoozangako anti kubuulire babadde bateekawo ebintu babibbiremu nti bo kakati petrol station zaabwe zibadde zirina amafuta nga bwe babeerawo crisis babakala sente supermarket zaabwe kyova olaba nti omukazi agamba bw'otemako okugulu kuno kansa ne bakutemako nti nze nga nno basifumbirwa mulema. Kakati bw'olemera omukazi oyo kitegeeza kansa agenda kulya. Kakati Museveni kyakoze nti mu gurupu ebintu byonna mubufunira mu gurupu obutale buggalwe kati solution yeetaliiwo nti bakugambye ku besimu ababoda boda baleete ekyo kibiina kyabwe bakiina bakitaddewo dda ate bakyakoze kiro. Kakati abayina emmotoka ezakamunye yatukoze bubi. Yali tugambye nti kamunye eyo bw'oba ogituddemu basatu every vehicle basatu. Kakati ate nze yagula kamunye kati ate mpangise emmotoka nga ntambula if I don't have a private car. Ye issue yali baddemu buli kamunye ebeeremu abantu bameka buli mmotoka eri ku luguudo only 3 people including the driver. Kubanga ewaffe mu kyalo nabagamba nti ezo yipusamu zemulaba ez'ensi ennene zigendemu abantu 16 mu kyalo. Ekyo president yakikoze naye ffe abakamunye yatukwatidde. Ekyokubiri kamunye zaffe empya zikola longo luutu. Kakati emmotoka yange eri Kaseese yasibiddwayo eri Embalala yasibiddwayo. Kakati bwe kitaba goodwill driver tagitunde kibeere gye nti emmotoka zaffe ezagenze Kaseese ezagenze Embalala anti tesobola kudda kati kuba baani eri ku taxi. The empty taxi, the taxi has a vehicle si esaasaanya obulwadde. The vehicle itself emala kubeeramu bantu bangi. What the president had in mind nti to this buli group yonna abantu baddeeka. Kakati nze nenkubuuza lega nti olaba omusajja ayina buli kantu konna omuyitali majege gamukubye ne gamuzza ewaka naye ng'emmere gyeri buli kimu gyekiri. Tulaba wano abazungu volokano nti olusozi lugenda kuwandula omuliro ne galemerayo. Tulaba wano gundi omuyaga ne baga nti omuyaga katulina gujja ne bagupima galemerayo. Katonda yakola abantu. Katonda yatukola nga tuli bagumu nnyo nti mwe mufulumya mayiti omukazi afudde ng'azaala ate waliwo ayingira n'olubuto abasawo be bamu. Omulwadde wa siriimu ne bw'abanga aweddeyo n'omusuula ku loogi benda eryato erigudde mu nnyanja bavuba. Abatakisi olaba ku motoka egudde nga babatemamu ne bawandula ku ddusi ne bakanyukayo akakonga n'agiddamu n'agivuga kuba Katonda yatukolera enzymes zisatu. Katonda yatukolera enzyme ekumalako ennaku nti nze kitange bwe yafa nalowooza sikyaddako
ndabe yani. But after some time you heal. Enzyme eyokubiri omwana ono yayonka ku nnyina ne yeebaka eri mu mabeere. Enzyme eyokusatu mbagamba bulijjo nti bye mulowooza nti ababbi bajja ne kalifomusi tebiriiyo. Ababbi bamala kulaba disco babeera mu ndabirwamu bwe bati kubanga gwali munda ettala bwebeeya katolaba bweru yo webweru alaba munda kuba ye yali mu kizikiza. Kakati ababbi bwe bajja nga badda mu dirisa bwe bati nga bamanya nti muli ku disco eddakiika aga disco ng'ewedde mwenna muba mwebasa ne bayingira mu nnyumba olumu bati nti bagundi. Kakati enzyme ezo esatu zigumya obwongo bw'omuntu nti omuntu aguba nti kakati mukifudde fe mu kirality bwe tuba tukola programu zino tukola kirality ebintu bibiri ebimisinga. One, is it Museveni who is benefiting from this? Museveni is a beneficiary, yes, naye ayagala obulamu, but Museveni alwanirira mmwe nga Metron atakkiriza bawala kufuluma ne mugaa nti kimetron bannaye twajjirwa ekikazi ekyo mugende mufune embuto. Metron ono president wabanga alwanirira ffe lwaki ffe situkkiriza president byatugamba anti message tepakoletinze mubadde used ti ne baminister abakulu ab'amaanyi manyinjo ne former PPS yagenze n'ajjayo omuntu we obwongo bwe tebumubuulira nti ojje ente y'akalusu mu faamu y'Essembabule n'ogitwala mu faamu y'Embalala zonna zigenda kufa akalusu. This minister obwongo bwe abadde amanyidde kubba ssente za nzige. Kakati coronavirus naye yamuyita enzige. Era bwe nabadde mpandika akamu ku butabo bwange nabagambye nti ku kyalo ewaffe kwaliko abali b'abafu naye kwaliko omukazi nga bamuyita Mulinywa. Mulinywa yalwala obulwadde obufaanananga coronavirus. Abaganda baluyita luyiro. Abakolola kitaggwayo olukwata nnyo abakadde oluyiro. Kakati abaali Mulinywa bonna twabategeera ku kyalo nga buli alidde Mulinywa alina oluyiro balwala oluyiro ne tumanya abo basezi n'abo basezi. Omanyi mu siyole y'abasezi baga nti kasooli omukadde naawe owangaala twabategeera baalya Mulinywa nti abo bonna ekibalwazizza oluyiro baalya ku nnyama yaani. We identified the cannibals on the village. Kakati bano like the cannibals in my village top pig people did not understand. Bajjanga ne bajjayo abantu ab'oku immigration ne balya $100 ne bata omuntu kubanga ne bagamba nti omuserikale waawano omuntu ataliizoninga akkiriza ababbi ne bakukusa emmundu ne bazijja ebusiya ne ziyingira. Kakati yena atamanya nti bagenda omujja ebusiya bamutwala akuuma ebbanka emmundu ze yakkiriza zimuttireyo. Kati eyo kirality obuzibu buli ku bana ba civil aviation okukkiriza abantu bano anti kati tugenza okutegeera kakati kyembabuulira nti twetegekere ate a pandemic. Why? Bwe kibanga kati abantu tugenza okuggala ekisaawe nga bameka abafunidde kwezo mistakes eziri ku kisaawe. Tugenza okuggala supermarket singa bameka abafunidde mu supermarket. Tugenza okuggala obutale singa abantu tubakende nga bameka abafunidde because all of these are potential. Ekitegeeza tuzuukuse buyise. But you better come than never. Better be late than never. Kakati for abasoma ebyo kirality nti Museveni tabagamba musasule revenue. Museveni abagamba kutuula waka. The only weapon against this disease is not to get it. Obuzibu buli mukulu sigala wewe waka. Kakati mu tradition yaffe n'okwata mu ngalo fe abannabuddu tondete ya mukolo era nze nkola bwente. Nze sibuuza bantu amolo ekyalogante simanyi ngalo zo gye zikola ki gye ziva. Ekyokubiri okukyalakyala lock up your gate. Nze kakati mmaze ennaku nga siraba maama wange ndooze week. Why? Nti kakati ye mukadde nnyo okumutwalira embeera. I can communicate with her on phone. Okuziika nti tuziraga omuganda aziraga baleeta akaziŋŋoonyo n'okayisa ku mwana wo mbu bw'otakikola tekikola ki omukuziika kubanga tradition zaffe ziri fatu. Kyova olaba Baganda tusoma eddiini bbiri buli muganda obulogo abumanyi nkubuulira. I'm telling you anti bwe tokola omuganda bamugamba nti emmotoka etwala omulambo eyina okubanga yalinnye ku minwe gya gonja oba eggi ababaloze. Kakati bw'otakikola y'omuntu agamba lwaki gonja agula mmeka kubanga African gods are vital but they demand small things. Kuno okusaddaka si kwawala ebyokusaddaka ebyo abantu is not to be awala
nti leeta embuzi etaliko bwoya ebyokusaddaka abantu byali ate eno waggulu mu lubiri gye basaddakanga abantu mu lubiri lwa kabaka nti bwe babateekako kabaka engoma eno mujaguzi eteekako kabaka batta muntu ekubiswa buno why olubiri lwonna okuluteeka ewantu mu Buganda bateekawo abantu 7 abawala 30 abalenzi 40 embeerera bayagala okulemesa kabaka nti kabaka teyali badde n'embiri everywhere ne bamuga kale oyagala olubiri tulukuzimbire tuwa abaana 7 mukulu mirundi kwene embere gye tulimu yakanayo cyane twaba banafa abakumadde okuli aba LDO okuli abo singa bali mu medical gear ebyambalo abali ku duty special duty when you go to Kenya abasirikale bonna bali kabanga balina bulletproof vests abawa no mutwe abasirikale bonna bagenda mu ntalo babeera ne gundi zino helmets abawa no atekako kagondi kakachi ku mutwe ekino ki helmet kiwonya mutwe nti esasi bwe libalize kigumu era waliwo omujasi wa America ne bitinye ebbeeyi lwaki esasi lyagaana okuyitamu kakati ffe tukola gafula nti abasirikale abaali badde ku duty nabo baali badde bambadde naye ekyo ekyambalo kigula $2 kakati eventually mukono owa poliisi ayoola abantu basanze mu bbaala nga banywa abayina n'okuba nga bayina addayo eka mu balakisi n'alabaani kati abo baali badde abali mu special duties baali badde basasulwa sente endala nga bayina gundi giya ndala nga ne mu balakisi tebaddayo ekyokusatu nti ffe bwe tuba tusoma puroguramu eyo nga bajje tusomesa 1 you use prominent people like the president abantu bebalinamu obwesige like traditional leaders like kakati mu Uganda sente zakuba buli institution yonna nti it was not the initiative of religious leaders to close their churches ababadde bakyagala sente institution zawano zonna zagwamu dda nti Mengo kyapa mu nyuma sultani wamulabyeko ngaavaayo ayogera kyapa mu ngalo wamulabyeko Mengo is discredited era n'abagereka yeka yeyavuddeyo yakyayina credibility ne Katikkiro yavuddeyo ayogera ki simanyi kugenda kulya ku bantu sente Katikkiro wa Buganda institution zaffe tusigaliza Museveni yekka Katikkiro yavuddeyo nagambye ayogera ki nga ensonga za coronavirus zigenda mu maaso mugundi tetulina nkugambye nti as a mass communicator tugamba what type of people who have influence mukulu mbere ndewuliriza radio anti gwe ayogera ani amuwulira because he wouldn't have influence tulwali baddewo resistance yadda mukyapa mu nyuma nadda mu Buganda Land Board bulunaku bubbi nebba abantu kakati institution y'Emmengo yafa ekyokubiri nti tunuulira egundi Ssaabasajja Kabaka akyagaanye kubanga Ssaabasajja Kabaka mugezi tayinza kuga nti musigaleeka abawadde emmere naye bamuvumiremu kubanga eyo pazo eyamunaalyaki yasigaddewo kati notulanga Nsereko nti Nsereko mu kibuga ye wa byabufuzi era ekibuga kirinamu amaanyi yayogerera abasuubuzi looni muzikendeezi kino mukikende where is Kasiita where is the National Chamber of Commerce nti Kasiita yayonooneka dda neggaza abantu amaduuka. My point is why do I speak and people listen? Bamanyize serious nyamba abantu nkubulya nti babbi nti aba ministry eno kakati drug authority tugiteekamu eri discredited ministry ya health bali discredited it's only the president anti Nsereko byayogera bituufu ne are practical era Nsereko afunamu nedda ogundi omukazi wajja nagamba nti dadi ng'omwana atudde wali omwana yeetaaga uniform 2 omwana yeetaaga engatta empya omwana yeetaaga kino nga gwe tobiina that's why abaana baagala nnyo bannyaabwe nti ye omukazi ajja nakuyinsayitigera nabagaa nti omutembeeyi ajja nakonkona eddirisa lya baasi n'alaga omwana erindaazi n'akaaba tagenda muwali abwereere naye sente zimusigalizaamu za transport kati omwana ayagala omutembeeyi eyakonkonye nakolaki naye placatability nti Nsereko mutuufu ye as a politician ayina okulaga nti abantu bebakolaki it is up to government to react to Nsereko kati mukulu mino ntigagwe omwewa president w'amagezi tosobola kumugamba nyinza okuva tobimbuulira ebyo tobimbuulira si bye byandeesewa sitayito si yandeese ntwe ya pusi ebimizingiza bayitamu ntwe ya pusi
tweyakusi walutwetwe n'omuko ebyo bebalowooza nti ye media naye nga omukulembeze yandigambiddwa ku bantu embeera gye balimu